amawulire ge twakafunawo galaga nti abatujju abali wansi ba Al-Shabaab balina enteekateeka ez'okukola obulumbaganyi mu bitundu bya Uganda, mu bitundu bya Kenya ne Somalia, naddala mu kiseera kino ekya Ramadan. Naye nga era kino tukiggumizza olw'okuba nti olunaku lw'eggulo waliwo obulumbaganyi obwakoleddwa ku ttendekero erimu ery'obwa intelligence oba obukessi mu kitundu ekya Somalia, era abantu bangi bafiiriddemu. Kiba kiraga nti amawulire gano ge twafunye mu bakessi baffe galimu amazima gaalwo, era n'olw'ensonga eyo twagala tuveeyo tutegeeze bannayuganda nti nga bulijjo ebyokwerinda naddala ku sayidi ey'okuziyiza ebikolwa eby'obutujju binywevu, naye era nga bulijjo tusaba buli oyo yenna omuntu owa bulijjo okubeera nga naye yeekengera mu buli mbeera gy'atambuliramu.